الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Eminence Deputy Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Ali Waiswa, Honorable Member of General Assembly abali wano, Regional Assistant wa Mufti Sheikh Ahmad Hamid Wandega, Member wa Majlisi Shura Sheikh Ishaq ali wano, abatole kugondi salamu akasiye kakebuzibwa kakawasajja abakulu Muslim Council. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Advisor wange Sheikh Haji Hussein Mumeya wa Mufti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sema mtu wa Uganda yajipute sanyise okujja otukawakawa Uganda abafite Uganda wange nze ndi kivujajwe kamusanvu Jisibutaga Mbedi Wamwangu na Waikolo na Wansongola na Bulere the others amesifujaji nesi nyo kujjo na kuweso kibwa Uganda wange kujjo kumulekera era ngono bagambye abazi chama that time Uganda Muslim Council ibole byaganti kwasa sabani bage soka byo bisu naita sika sali na mremba yafwa ne warukuru mwingi elikodike ewe kwa ike wangu ne musetting ngamba badike ne guma kwase omwana ono banga interview bagenda prosecution ndo muntu boya ano mzungu ano warabu nesime bwawe lesomero an experience mwana kwa kumkwa sentene nakiriza ne first council ne mkwase sentene ngati swazi obiso sise chatu mwa mjandi kabalwa amba kabalwa sabani si sokazi brandi ni mfami kwa biye sokazi ne ngama nze manya administration sanyo ko le matisa sanyo gasinga le musajja mwangu kama mateka singa natabula singa twali bivode nini ese kise chatu gatulikuwa bakanye manga ebateka nti government naba mkaga to ekwa babikira gamango ndiro amdana school ninga manti wambe atali mamani niwo wasile yaliwo ninga red just discuss wambe against chama wa development na kids ebalo na nisa sabani mfano wabili nisa ndia for ganzi nisa ni kama ile ile nene singa sali kisha msaja usimu atamani mama mateka atamani administration singa kabikali wo therefore Mr. Mufti wa Uganda, you go back. I think you don't forget what I have done. But you go work out for me. I have a family. I have the children for education. Therefore, nasi mevandi mkwezi mugani mwesina mfogana kubaho kueto mwesina mukajimire akweze kuba kusembere sigawo oyo advisor wese aba chairman wasowe district baka bisaje byose byawa neke kuyomba zakabona sima na ruwe rumoyo era ni unity ya kujisu ya ma position yewe stand yewe yabaruzungu rujeje na warire mu kigeraza mu Amerika kagira ngo nanga kale ni biri Kampala are contributing it is again can you to the education we are ready. The ball is in your court. Katika no sala ugabati wali wanuzibu nenga inshallah tulimurungi inshallah. Mwina abali wana wa district kadhi abamatwale bahajati ba imamu ba councillors
ebitiibwa byammwe nga byogedde ne bamembazi ba management babambire Kampala ni mwesi balisi. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ingolobe nabere ndikuze Kampala neza wasabiti lwa mukaaga hangolo ate abenga nakuze Kampala mukana yankubira ekisimu mu kiro kyakesera engolobe hawa aloma ati baba ati muzeeyi baba ali mu ddwaliro ali ku kitanda umeyimu namuloma nti kiina kijera sukaali ekijera ekiri bubi era namulombere namumete biri esimu ngandikeko naye era ense nagandikireko naye nga namukyesera aloma ati baba ndi ano nekijera ekyatabukire era ndiri bulumi bungi kiri kumanya liiro nibagona dda naye nga bagaza kukola operation kumugamba bagana kumukola operation nenunombere nabi werasaasire naye nga ndi bugulumi bungi. Biromo byoliresi namulimeni kankulombere were nga inshallah inakuma ingolo rero sinamba setting nakuza kulambula omusakulu nyenze ejinja inayi Kampala awankubire ampereza ka message ati omusakulu waye asimbukire inna lillahi nakariremu olugendo era namuloma nti ni programu yi Kampala ne saa 8 basiike naye kwalomere saa 10 kusiika 8. Mzee Ismail Kidudu mun sese mayudi wano nekerengo mzee yaba baba wekuba umudoto anye atungalisa president nenga akusasire aba baba atiyu abamuramu wesi nenga ambaro mukanosi aifuka mukanosi era aliwe salamati ne hati atinga olinali hawa na sehawa ne hati nambasa mudwerampe ulumampe mbusi semulekerya hawo nenga akusasire nabi lwe gusto obusako muzeyi abeera omusale wasi nga nkiri kwa nibufira nga ndi district kali era nabako nikaduka wampike mayi w'abaana abo hawendiwesa kulezingato nenga buli nyanga kuŋaya naye nkyesa umulayi nabi zisambo zenga zindayi nazire Kampala nali omukana namanyirawo nti mukana ayo muzeeyi omusala nenga anzi wanabi awagira nabi alwanira busiramu haliwo kizibu buli yali kuwulira sekiri kulira yalikire kuli hali mukamasanyu buli ali okuba kigalagala sekiri kubale beti ati we buli kintu nakigamba ngesesa mwene ekiri kukinika Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Wemune silipyote anganika kulu masaba lingo nti mukanayo bakumweko babawo awo wanyala kulya zamanya musakulira wanyala kuba nibuwagize oso musakuli nibusale busibaba angaliramu era bwesafiriremu era sena nasimbire namuwulireko lidoboozi lyo. Bamasaba batera kuko batisieto omwana akoleki naye ati we nawe ulingo wafana baba bagera kumufana dota lekidadi muzeeyi umulayi lwenyanga muzeeyi umulayi naye era wera musasira nomwana naye ahamba bufu wa baba we nawe nawakusasire akwezikabi wamufirire nabi ekamusabira Allah amusasire. Bantu bose bamire Kampala bano bonna abavudde Kampala bazira oyo omuwala suka
kabongera okulaba si lwa muzeeyi baali tebamumanyi n'ekifaananyi tebakimanyi naye oyo gwe balaba oyo bonna be mulabye waliwo n'abalala batuuse bagundi bankubi baani obo be bamu ku bakulu bano abazze n'omu ku balwanyi baffe aba Supreme Council ono district kaadi w'e Kayunga Sheikh Hafidh Muhammad Haruna Bukenya era nannyini isomero lye bayitaani Bubayi ono Abdurashid y'omu ku baduwaati baffe ku Supreme Council bonna bavuddeyo Kampala yonna eweddeyo lwani lwa Hawa ne Supreme yonna nga bwe banjulidde ne Mufti naye entebe nesigala nga ofiisi nkalu naye teri asobola kugiwamba tusaba Allah asaasire omugenzi Ismail Kidudu asaasire abafamire maamu waffe abeere nga amugumya n'abaana bonna mungaabo okukkiriza okugera kwa Allah era bw'atyo asaasire n'omwana oyo Hawa amwogera amaanyi naye amuwe abaana n'ezzadde erina omutima gw'omwana nammwe abazze okuziika banaye nammwe bali kujja abavuddemu ssente kasente n'abatavuddeemu kubanga okujja temutambuza bigere muteeseemu kaki ssente muba abasulemu ebirungi byereere mbakubiriza tubeere nga tweyisa bulungi tubeere n'empisa nnungi mu nsi muno tweyise bulungi Allah atugambye mu aya gye nsomye wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutye nnyo olunaku lwe mugenda okuzzibwa eri Allah olunaku nga luno Ismaila lwadiizibwa ewaani mu lutye nnyo naawe lutye era naawe ayogera emboozi tya kuba tomanyi olunaku lwo lwaleero oba lwankya kubanga teri alina bbaluwa waliwo alina bbaluwa waleero olunaku lwe amanyi olwalifa nti ye alinayo omwezi ogumuwanika okyalenginge mungu gyanze omwezi ja gumalako wanika kuba mungu ye ayagala nnyo abamukyalenginga naye toyagalizanga munno kufa kuba gwe kenyini tomanyi lwaligiraki abasinga okwagaliza bannaabwe okufa be basooka okugiraki ababika bannaabwe nga balamu atweza okusanga nti be babasooseeyo toyagalizanga munno kufa ate toyisenga bulungi bwobanga onyiigidde munno tomwagalizanga kugiraki wabula mwagalize mungu amusaasire ate naye amanye ensobi ye musonyiwagane kubanga mulina mulina kusigala kuno ku nsi abatonda yalina okutuusa ekiseera ngireki abajjewo kubanga n'okujja ku nsi tewayagala tulina kati enaku zino ekizibu kyetulina kyebayita TikTok abantu buvuma bannaabwe abantu baagaliza bannaabwe ebibi bavuma beeyisiza bubi n'abantu abanywi b'enjagala nabo bakozesa TikTok ensi yonna neetabuka naye manya nti omuzungu yakola ekyuma ekyo ayagala muleme okubaako kyemukola mubeere buli kiseera kati oli ku kyuma kyokka enjala ekuluma n'oli ku kyuma tokola ate gwokiwa emmere ogwokiwa data si gwekiteekamu sente n'ez'okulya nezikulema naye n'ogamba nti data aweddeko nakumuteekako naddala abavubuka amasaasidde nnyo n'olaba omuvubuka ng'atambula n'ebintu mu matu n'omuyita owange tawulira kubanga amatu yagazibi yateeseemu ebyabazungu abazungu abo tebajja kukolera kyakulya ate tuleme kukoopa empisa ku TikTok ku bintu ebyo ku mitimbagano abasajja abakulu we bali abawangadde ne bayita mu experience